Okulonda speaker omulala kukute wansi ne waggulu. Mbaniriza nnyo ku Precision Media era nga nkugamba nti likinga, commentinga era osubscribinge osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, oluvanyuma lwa Uganda okuviibwako speaker amanyiddwa nga Oulanya, kyaddaaki bingi bikyetoloola mu ggwanga erya Uganda omuli n'okuba nti taata wa speaker yavuddeyo n'aba ng'ateekawo embeera agamba omwana we bamutta bussi, bamuwa obutwa, ekintu gavumenti kyetannavaayo kulambulula olw'ensonga nti bo bagamba nti kabasooke bafune report okuva mu ddwaliro speaker gy'abadde ajjanjabibwa. Ate mu mbeera eyo kyaddaaki amateeka agamu essaawa zino naddala mu mbeera ey'okuba nti batandise okubanga banoonya speaker ki addako. Ebimu ku bigenda mu maaso kiraga nti amateeka gano gagamba nti tewasobola kubaawo mulimu gwonna gukolebwa mu paalamenti nga tewali speaker yenna. Ulira era kino kitegeeza nti omubiri gwa speaker kati omugenzi Oulanya teguyinza kuleetebwa mu paalamenti nga tebannalonda speaker agenda kumukiikirira mu kifo ekyo. Era nga Ssaabalamuzi mu mateeka yalina ekkatala ery'okuba nga alondesa speaker. Singa omumyuka wa speaker yeesowolayo okuvuganya ku bwa speaker, olwo n'ekifo ekyo kisigala kikalu. Abaffe olowooza ani ayinza okuddira Oulanya mu bigere? Era nga social media yo yajjudde dda ebibuuzo ng'ebyo, ate era social media ejjudde ebifaananyi by'omukyala gwe bagamba nti ye yali asinga okutegeera paalamenti eno ey'eggwanga erya Uganda. Bangi bataddeyo omukyala Rebecca alitwala kadaga, abalala ne bateekawo omukyala omwami amanyiddwa nga Abdul Katuntu. Buli omu ataddeyo owuwe, naye ng'ate mwattu bannayuganda eriiso balitadde nnyo ku mukyala ono Deputy Speaker amanyiddwa nga Anita Among, olw'ensonga nti baagala okutegeera deputy ono interest agiyina mu kubeera speaker oba tagiyina, kubanga ffenna tumanyi nti interest eyo weeba weeri mwattu oyinza okwekanga nga wandibaawo akakodyo akagenda maaso okuba nti yeddiza ekifo ekyo ekyobwa speaker, naye nga byonna bikyali speculations. Naye nga abasinga batunuulidde nnyo omukyala oyo eyasinga okutegeera paalamenti y'eggwanga erya Uganda, era nga guno omulundi bwe yeesimbawo omukyala Rebecca Kadaga omuyeekera, abasajja bamuyeekera naddala ba NRM olw'ensonga nti omukyala oyo alinamu ko side eya opposition mu ye. Si buli kimu nti akigenderako, ayina byagaana, of which ate gavumenti eriko essaawa zino teyeetaaga muntu ng'oyo, baagalira ddala omuntu gwe bagamba nti kino kikolebwe era mwattu ne kiba nga kikolebwa. Tukyalinze tulabe ani agenda okubeera speaker addako, era nga kino kirina okuba nga kya bunnambiro olw'ensonga nti n'omulambo gw'omugenzi Oulanya gulina okuleetebwa mu paalamenti oba ne mu state basobole okuba nga abantu beerolerako ku mugenzi ono. Era nga ffe tugamba nti tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga nkugamba ekintu kimu, gwe omupya subscribinga onyige n'akade oleme kuba nga osubwa mawulire gonna yagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda.